aba posting, aba commenting, aba sharing, abakola live ku buli kadde, ababeera ku X, that is Twitter, ababeera ku TikTok emisana n'olweggulo, n'ababeera k'ekiro mbaagala nnyo, ababeera ku bwenyi bw'ekitabo emisana n'ekiro mbaagala nnyo, abakola live buli kaseera mwebale nnyo balira ddala mwenna ba comrade kaswente muli bulungi mwebale kola. Manyi ebitwawula bitono nnyo ku bitugatta. Ffenna mission yakujjako mu 7 kati saagala ofune kamunguluze oba mpiiga ate okutandika okukola olutalo mu kaseera kano akaseera kano akakazigizigi ng'olwani comrade munno. Focus ebeere ku mu 7, focus ebeere ku ba NRM, ffe tukube emmundu tuyiseeyo byaffe. Kale mwenna mbalamusizaako mwenna. Siyinza kuvaano nga serabidde basharinga video nammwe abayisharinga mu WhatsApp group. Kano kasaluti kamwala kasaluti ke nayize bakaawa. Kasaluti kano bakansi ki kano. Nakayize nensi gye naye nga bakuba kasaluti kano kati nange mbakubidde mu kasaluti aba commenting aba sharinga mbaagala nnyo. Alright. Kampisa obulamu obidde nti katugende mu maaso. Akalanga kasooka. Obulango buno bwonna bwe Bungereza. Akalanga kasooka kasoma kati. Uganda UK Community Women's Fundraising Party Bash, which will take place on 30th August 2025. Music entrance is free. Foods, drinks open at 5 p.m. until 12 a.m. London time. Address 159 Mile End Road, Bethel Green, London E14AQ. Come have a family fun day out in East London. For inquiries, please contact the organizer. Kekana kala ukabanda fe bonna abagala ogenda okulya ku ssente zabwe mu ggwanga lya Bungereza babategeeza nti ejja kubeerayo fundraising y'abakyala mu ggwanga lya Bungereza bambi mugendeeyo mubeereeyo bulungi nnyo. Ebisigadde mujja bibuuza abateesiteesi olw'ensonga nti banyo omukolo guno. Alright, awo kakulya ssente nga bulijjo nkubiriza nnyo abantu ogenda okulya ku ssente zaabwe obuteekubako njawulo kalolawo kabadigize nako kankabayisizeewo. Kasoma bwe kati mwenna bannayuganda abawangale mu ggwanga lya Bungereza abagenda okunoonya ekigule magala eddiba okulya ensimbi wattu si kulya mwana. Njagala bategeeza nti band eŋŋanzi mu Uganda sakone mu East Africa gye bayita Africa Band egenda kuba ejaguza emyaka gya 50 naye ng'egijaguliza mu ggwanga lya Bungereza. Bakutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 20 Septemba lujja kuba lwa 6/2025 essaawa zijja kuba emu ey'akawungeezi mpaka obudde gye bunaazibira. Africa Band ejja kuba nga ejjudde bujjuzi bulambalamba ng'ekuweereza emiziki mpaka lwe munannyukira. Bakutegeeza nti mugenda kubeeramu abayimbi ab'enjawulo abawerekedde ku bandi eno omuli Ediawe, omuli Titus Vibes, saako n'omukyala Winnie Nwaj. Bagis live in London, Royal Regency, 501 High Street, North Major London, E126. Normal pounds £5, VIP pounds 7, emeza ya paundi lu kanjide. Normal pounds £5, VIP pounds 7, emeza ey'abantu 10 ya pounds 7. Ne bakutegeeza mwenna abali mu Bungereza mugende muli ku ssente zammwe abateesiteesi ne company esalemu ssente mujja zeesomera bapromota mbamanyi bulungi nnyo sombere bulungi nnyo muli ku ssente zammwe ezibatawanyiriza ebbanga eddene y'ensonga lwaki mbakomedde akalanga ako. Kati jana tugende butereevu ku video eyatuleese. Alright, okusookera ddala anjala soko kwetondera bannayuganda mwenna abadde baniidanga ku mutimbagano okukola video ddala no Facebook. Anjala beetondera nti which ewedde twali mu kusaasanya olube lwa muzeeyi ekyo mwakitegeera ne neewamu akadde naye ng'ate era mbadde ndikodinganga video ne nziteeka ku mutimbagano gwange ogwa YouTube ne mbateekera link ku Facebook ne mbagamba mugende mulabe video zino. Kati ngenda kusaba gwe wenna abadde aniindanga ku live olw'ennaku ezo ngenda kusaba please genda ku mutimbagano gwa YouTube video ezo gye ziri mulimu information nyingi era ngenda kusaba gwe wenna videos enakola week eno yonna ne week ewedde zotanda bakola live zirina amakulu mangi zina information genda ku mutimbagano gwa YouTube mugumanyi bulungi nnyo video mu demo zirabe. Ekisinga okukwasa ennaku nti omuzungu yatukweko okusoma oba yatukweko okutegeera. Bw'oba oyagala okulaba omuddugavu obuzibu ebuli muteere ebintu mu buwandiike oba beere mu kitabo tajja kusobola bisoma kuba obudde tabulina. Naye n'ebyogero bwogezwa mu butambi buno bibalema okutwala obudde okukola ki okulaba wabula ne mugenda
gundi yakwanyani ne mugenda ene bala ya sumurudde ne mugenda oli yawe muddan ne mugenda simanyono yakoze atya ne mugenda ogendo tukolanga abantu balabe video bali metwalo bule mboka ninga information ekwata kugwe information ekwata ku baana buwaleke Kampala information ekwata gana ku gwanga ku bice bigenda maso mu gwanga eyi baba muttaka bice bigenda okubeerawo ne kulema okusharinga adde okulaba nenga mbera ku video ziliye zitalina mugaso ne mutandiko ziraba ne mukubi ekyo kyo siza kibanenya yenkula gye babakozaamu tebabalaga nti mulina okwagala eggwanga lyammwe mumulooza eggwanga muli bapangisa video etandise mumulooza mu Uganda muli bapangisa nti muliwo okuba nti ngala ndio wanajja nakubanja sente nti Museveni eggwanga yalitwala muli bapangisa kyobula bakubba ettaka n'oganda ate Museveni nyamba omwana w'eddagala libula mu ddwani n'oganda ate gavumenti ennyamba egenda kuyamba etya nga tomanyi buvunaanyizibwabo obuvunaanyizibwa butambulira ku gwe ng'omuntu enkyukakyuka etambulira ku gwe kuba gw'osasula omusolo n'olw'ensonga eyo kati tubategeeza nti akatambi katandise katukatandike ne security alert ezaaliro ziri 2 tutandise bwe tute Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nkulamusizaako ssaba kansulenti oli bulungi gye balako gye otusaka engalo nga twolekedde akaseera ak'akazigizigi akalaayo kyali ndi wano okutegeeza nti mu nteekateeka namutaayika mutabani wa Museveni gwe bayita Dere Drinking General Muhoozi Kainerugaba n'ekibinja kye kya SFC saako n'ebitongole omuli Chief Military Intelligence wadde bagifula DS saako ne ISO n'abatamanya ngamba abalala batuula bukubiri mu lunaku okulaba biki bagenda okujjawo na biki bagenda okukola kati njagala President ompulirize bulungi nnyo 1 mu meetings abatuulamu bagamba nti they must eliminate you before elections or during the campaign. After eliminating you, they will deal with the rest to control the population. Bagamba babati. Nti bagala ku-eliminatinga before elections or during the campaign. Boba controlling a cloud. Kubanga bobo sobozi babulina o controlling a cloud. So njagala obeera aware ng'obala movements zo abantu botambula nabo na buli kimu kyokola abasajja bano bakubala. Remember nze nagamba openness sina gwe ntya 70% abantu abamu booli nabo balinkinga information neddayo mu government ekyo nja kyogera 70% abantu botambula nabo babobeera nabo gobolooza bali mu inner circle yo balinkinga information neddayo mu state wawolaga kikyogenda okukola olinaani oyogedde ki ogambye ki balinkinga information neddayo so kati njagadde kugamba openness maybe yange byogera kati ngomusiza gule siyani nti munnange weteeketeke wetugenda siki si walungi nnyo information njagadde ogikuwa nti Muhoozi yasinga oteekamu ekintu kino omuliro ne onkowe jeno sali musalako andanaho saako jeneti lwabwogo nyando ejali wali kifaananyi bamuleetera results kibikiwedde. So Mr. President njala kutegeeza nkugamba webereremu abasajja bagamba for them they can control the masses as long as it gubakojjeewo okitegedde bulungi nnyo bakipulaninga before nominations oba mu campaign mwennyini okujjiramu awo nga bakubye ne bakojjawo eyo security alert yokubiri eno kansule kuno Muhoozi kwoli ne family yammwe yonna 1 bannayuganda njala mbere careful nnyo ate mbere very curious nnyo oba mbere bekengeze nnyo ku buli nsonga 1 mulaba jeno abaawumuzibwa n'amadaala agaddako wansi omwali ne jeno Eweru ne jeno Katumba Mbala n'abalala mwalabyeko ne jeno omwe yafudde abadde training amagye oyo si yekka mweyo military training wing eri abagenda okufaayo abalala bakikola bakendeeza namba yaabo abasirikale abaagala abasirikale bajjira bakulu abaagala abasirikale bajja mpolampola. So njala Mr. President ompulirize bulungi nnyo n'abantu bengenda okumenya Major General Erwelu Peter Erwelu, whenever you are, listen to my video today. General Katumba Wamala eno last warning yange muganda wange siku meeting angako nkulanga muna Uganda njagala ompulirize ne bajjeno mwe nabawumula
ne Mr. President wuliriza bulungi nnyo enteekateeka y'okuwummuza bajje naabo yali mu program nga baagala eliminating one by one in the process wabula Museveni akimanyi nti batuula ebbali ng'abadde anti his son kitegeeza abeeraliikirira kati kye baakoze Museveni Salimu Salene mutabani we n'ebitongole muri CMI ne ISO bazeemu ne bakolawo task force ngeno task force egenda kuyambako Museveni mu kalulu akajja n'okukola ebikolobero bye kati baagadde bajjeno bano bafuule bize mu period eno ne mu period eno bagenda bafuulira bize wuliriza bulungi nnyo Major General Peter Erwelo Museveni and his Tutsi Rwandese, they are watching you on a daily basis. The wrong thing you are doing right now, that after retiring from the services, you went on and now you are using social media openly, showing Museveni and his colleagues that you are still fit to be in the army. You are doing exercise on a daily basis using your social media platforms. So for them, they know that you know something inside which might take place. So be aware that these people are watching your social media platforms and whatever you are doing. For them, they think that you and the others who are still at large inside the forces or outside the country, you are connected with some external forces and internal forces. That's why you're keeping yourself fit. So please, if possible, please avoid social media or recording videos and post them on social media, showing them that you are still fit and alive and kicking. Njagadde chikutira mu luzungu okitegeere. Kubanga goli jeno onsinga ebitabo onsinga n'amaanyi naye nkuwa information gwe jotasobola kufunako access. Kati nkutegeeza general be aware. Buli kyokola ku social media ng'okiraga bano odiringa n'Abanyarwanda bo badde osavinga. They hate each and every person who is not among their group. So be aware. Kati General Katumba Wamala mpuliriza bulungi mu security talati ya leo. General Katumba Wamala bakuwummuza naye nkimanyi babateredde task force zababatereddeko ne ba active general abakyali maje nga mugenda kuba bakozesa mu kalulu kano. But in the process of this campaign, either after 2.5 weeks or 3 weeks, bagenda kumeasuringa amaanyi ne crowd Robert Kyagulanyi Ssentamu gyalina. General Katumba Wamala wulira bulungi nnyo. Mu wiiki 2 oba eyokusatu esooka mu campaign bwe bate bamusse wali baagala kusooka kulaba maanyi ki gagenda okuba nago mu campaign, then baditamininga ekye bagenda okuditamininga. General Katumba Wamala eno message bagikuwe mu system yennyini bwe bakusomedde omuzannyo nti bagenda kukozesa nti okuba public ekwagala bakukozese muhozi ne banne basetinge kudita during the process of the campaign gwakuletenga dalingi wa public y'abana Uganda. Bamara okuletanga dalingi wa public ya Uganda. In that process eyo 2.5 weeks or 3 weeks nga bale crowd Robert Kyagulanyi Ssentamu ajalina, they are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu in the same time nga amaze okusomera mission tibagenda kukola kudita go bakoteekeko gwe ne banno temugenda kusuka omwe nabagenda batta bulijje ne yawumudde. Kansulate statement ya mugitegedde bulungi nnyo. Kansulate statement ya mugitegedde bulungi nnyo. Bana abasajja balina mbagami muddemu videos ezo zenkoze wiiki eri ne wiiki eno kwezi ku YouTube. Ensobola teziri ku Facebook, tobaga Facebook tekyalina data keepinga videos ezo. Video Facebook ezidelitinga offer batuga tuzidelitingeyo. Netuziteeka kuki ku Facebook, tuziteeka ku YouTube. TikTok tesobola kuwa video namba gy'okoze tebeerayo. So the only safe way to keep our videos ebeera YouTube. Kubanga gyeziri kebeera semo kitundu kebera saa 2. TikTok tesobola kuwa video saawe mu saa 2. Ne bw'ogikola live ku TikTok oluvaako bw'otubesifyu toddamu kola video kujjako ng'oli agisazesazemu obutundu bagiri posting then you can access it, but if not that tosobola kufuna video naba ku Facebook TikTok mukitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu Katumba Wamala
manyi bateeka okuba bakutuukiridde dda okusomera emboozi zino abali mu system bennyini nga bapulaninga kuddita naye nga bamaze okuassassinatinga president mu kalulu akajja kano bwamala okujjawo Kyagulanyi naawe kennyini bagenda kujjawo naye nga Museveni buli kimu akimanyi era ajja kwefula nti bamuwambye ompulira bubi ne bajja n'abasinga awo omugenda okulusuulira mu Akaba naddala bawummuzibwa. Do you copy that? Security bbiri ezibaddewo olwaleero era njagala kuzikomekkereza ntandika information eyandeese. Okusookera ddala njala twala obubaka bwange obw'okusaasira era n'obw'okunyolwa eri abooluganda abakola b'emikwano abafamire yo eyaliko Kafulu oba emunyenye eggwanga mu kukyanga kapiira kati gwe tuyita omugenzi Obadia Semakula 7 yeri akuba 7 y'eggwanga Mukama amujjuludde olunaku lwaleero. Omugenzi Obadia Semakula yatirira nnyo mu kukyanga omupiira mu ttiimu ez'enjawulo mu ggwanga lya Uganda saako ne ku ttiimu ey'eggwanga. Abooluganda bakola emikwano kitalo nnyo okufiirwa taata wammwe kojja wammwe muganda wammwe saako ne munyenye eggwanga yono muganda ffe Obadia Semakula 7 alagwa jjuludde mu ngeri bwetyo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde kale gwaliyo nga tomumanyi ngoba tutogobera emipiira gya ggwanga giri emikadde kijja kuba kizibu nnyo okukola ki okutegeera naye nga nze owange mumaliriza. Alright, katusooke tudde wano akatambi mutongole katandise. Abakulembeze ba National Platform balooya n'abala mwenna ne bakomera limwe nabadde bagende Masaka akola ku bakomera bafa basibiddwa mu makomera njagala bategeeza nti baganda bafaabo bacha babuzaabuza okuba bbeero n'okukola kinga bwe kyabadde wabula omusajja eyasembeyo okusoma ebiwandiiko ebyavudde mu kusalawo kwa judge munne owa High Court n'agamba tasobola kuwa comrade beero mbuloko babulabe nnyo eri bannamawulire. Omwami ono tumukozeko profile mugenda kutya omwami tumukozeko profile. Omwami ono yono mwena abadde mu kooti Masaka yono yoyo mumula bulungi nnyo oyo yoyo mumula bulungi nnyo. Kati omwami oyo amanya ge ye Solomoni Toroko yamanya ge ye Solomoni Toroko. Kati Solomoni Toroko ye mulamuzi eyasomye ensala nga agamba tasobola kuwa Edimutwe akirewo Kivumbi Smart wa Bobby ne bakomedi abala okuba beyo tebagenda kuba babulabe nnyo mu eri bannamawulire. Njalo bategeeza Simon Toroko beyasomye si bibye beyasomye byavudde wa Nyandi Yosoferi si bibye wabula ekisinga okwewuunyisa abadde mu Kampala nga mukulidde mu Kampala Central nga mbaddeko ku Central Division mubaddeko ku district waggulu wa meya watula Lukwago. Omwami ono si Munnayuganda. Simon Toroko musajja mu South Sudan era mu Uganda yajjanga refugee. Omwami ono ne mwala byasoma ebintu byasoma si Munnayuganda, mu Uganda yajjanga refugee. Simon Toroko musajja mu South Sudan si Munnayuganda. Ne kati yafuuka Munnayuganda olw'ensonga nti mu Uganda buli muntu asobola okufuuka kyayagala. Wabula emirimu gye abagenda okunjulira nga mwaliko abatembeyi mu Kampala. Simon Toroko yabeerangawo nnyo ku City Wall nga buloka nti singa balina omuntu gwe bakutte mu Kampala bamutembeyi buki nga tebannamutwala mu kooti ono ya buloka nga wakati w'ekkooti ne City Council n'abakutte. Bwe yavaawo n'ayingira Kampala Capital City Authority n'afuuka owa enforcement bana bakwata abantu ku makuba bakwata abatembeyi. Nenga naturally omusajja ono si Munnayuganda, musajja mu Southern Sudan yajjanga refugee Simon Toroko. Bw'oba oyagala kuprovinga information yange
sagala judiciary okole profile mu dakiika zino ng'osayo profile ya Gayo ono. Ne bw'ogenda kugola Moses amanya go jaggasangayo nga yabamujje okumuleeta awo Masaka basose mujje mu wansi baba mujje bushenje bakamuleeta bamupostinga awo Masaka. Naye ng'omwami yajjanga refugee era emirimu gye gisinga obungi adagikolera mu Kampala Capital City Authority nga enforcement officer refugee. Judiciary sagala mukole ensobi mukole profile mugiteekeyo bw'ogenda kugola Moses essaawa zino n'oteekamu Simon Toroko talina profile. Talina ko kitaawe, talina nnyina, tewaliko bamuzaala, talina walagati bamuzaala. Oyina essimu ey'okubiri nga ngenda okunywa amazzi genda kugola Moses oteekemu Simon Toroko. Bw'ofuna profile oba kati nze osobola okugenda ku Google n'oteekamu amannya agange mu friend bakuleetera details zange zonna. Genda ku Google oteekemu Simon Toroko. Bw'osangayo details zonna. Yes, bagenda kukuleetera nti mulamuzi yasooka kubeera mulamuzi wa kkooti esookerwako. Kati bamutadde mu High Court naye nga si Munnayuganda, he came as a refugee. Era emirimu gisinga yali agikolera Kampala Capital City Authority nga enforcement officer. Okitegedde bulungi nnyo? Ye mwami ono. Wala bulungi nnyo. Yoyo omusajja yajjanga refugee. Bwe Museveni baakozesa. Kako kino ekifaananyi ky'okuli ojja omutegeera bulungi. Yoyo. Ndozo tegedde bulungi nnyo. Yoyo mwami Simon Toroko eyasomye ruling eyo olw'okuba si Munnayuganda. Yajjanga refugee n'akola ku Sitewolo nga law enforcement officer. Kati ndoza agenda n'asoma sinza mwezi nti yasoma. Yagenda n'asoma Museveni bayagala okukozesa. So yoyo Simon Toroko yabadde musango ogwo njagadde muyisa mutegere bulungi nnyo mutegere ensonga ezo. Bemalo zitegeera. Oyo tumuvuddeko mutegedde bulungi nnyo. Bwe nabadde mbwa security ku lunaku olwokusatu we nabasomedde nti ekibiina kya Mwanga Magatte saako ne ba international delegates abadde balina okujja okukebera ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekya Ssemoyo okukebera abantu abatulugunyizibwa. Ne mbagamba nti bano bwe babagenda tebalaga nti bagenda. Ne mbagamba nti bwe bagenda bwe bategeeza abasajja bali beetegeka ne bajjawo abantu abo ne babalaga ebitundu bire watali bantu abo ne bagamba nti abantu bali mu basement abantu baffe n'abalala battibwa. Nabasuubiza nti ngenda kuleeta omukyalo oyo akolanga controller oba tour guide akontrolinga abagenyi bonna abazze okulaba ekyebikulwa ku Ssemwai. Nabagamba ngenda kuleeta ekifaananyi kye bamuyita Monolisa Nowe akola ku Ssemwai amazeewo emyaka egisukka mu 25 nga Museveni yamuteekawo nga ye olwabawo ekintu kyonna oba UN wa International Criminal Court banga bazze kufuna okukola survey yabeeranga abali mu control abalambuza buli kimu n'okuba buli abo bayina okulaga. Yatandikira wali ekittante ku Ssemwai ng'ekyali wali ekittante ng'emulaga omujjukirawo kati Sudiri bayazimbawo kiki we yatandikira bamuweera omulimu omukyalo ono y'ono. Nabagambye nze sikusuubiza ne sikuleetera yoyo Monalisa Nowe mukyala Munyarwanda. Mutegedde bulungi nnyo oyo. Kati oyo agenda kuba ayamba ki Bannayuganda yoyo Monolisa oba Monolisa Nowe mukyala Munyarwanda oyo akontrolinga Ssemwai ne Tocha Chambers ezisinga obungi singa abagenzi kukola ki okuzikebera. Yabeera in charge. Kati gwe bw'omusanga nga yambadde bw'ati golowooza odiringa na muntu wa bulijjo kumba odiringa n'omuntu asobola okuwa akatwa n'akutta. Omulaba bulungi nnyo. Golowooza odiringa na muntu wa bulijjo kumba odiringa n'omuntu asobola okuwa obutwa n'akutta. Omulaba bulungi nnyo. Emyaka 25 plus yabeera waawo era ne muki Munyarwanda.
so kati ndowooza security naba ku lwokusatu ebifaananyi bya mwani mwabyensaba bibategeezezzaako byebyo mbiwadde bulungi nnyo saagala muntu n'omu akole ki saagala muntu n'omu agambe nti saabawadde bifaananyi ebyo kati kyekirala kubanja yaragenda mu information eri deep yaragenda information eri deep tusooke kati tusooke wano kubanga namisinga ku lwokusatu saabalagaawo kunaku lwokusatu bwe nali nkola analysis yange nga mbalaga Museveni butya bwatulugunyizaamu n'abantu kibe yakatta mu Uganda nabagamba nti mu Uganda mwalimu ebibinja byabayekera ebisukka mu 1980 nembagamba nti omugenzi Kayira ye operatingira ngeri ne n'omugenzi Kamyankwanga ye nagiye operating nti wali genocide nembagamba genocide yali mu Luwero Triangle Museveni ye operatingira kati Museveni ye operatingira nembanyumiza system yagikolanga nti bafagiyanga ne bagenda waberangawo ekibinja ekyajjanga nekikola ki nekirongoosa wa sweeping nekisweeping abaganda bonna bakola ki abali awo nembagamba yensonga lwakimu ebitundu byonna ebiyitibwa ebya Buganda ebya Kotokole temukyali baganda bonna baba bamalamu lwa nsonga eyo kati waliwo ka documentary ke naguddeko nga system eya 1994 eya genocide Kagame gye yakozesa reflecting the information gye nabo wakulwokusatu kyovula nabage mu demo labe videos ku YouTube channel yange njagala kuzanya kaviri ngenda kazanya kedakika zigenda kubera mu kakadakika ziri 15 nengenda kazanya kedakika mukaga njagale owulirize wadde tomanyi Luzungu pay attention to details lwogenda okumanya ekyali Luweero bakikolanga batya era wogenda okumanya genocide ye Rwanda banya abagirimu era bagikola batya pay attention to details wuliriza nnyo ebigambo ebiri mu katambi kano kadakika 10 nyiza kadakika mukaaga zokka leka tusimbula video wuliriza bulungi nnyo. Another story of Rwanda's brutal history, documented in detail by journalist Judy Reaver in her book titled In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Reaver's extensive research documents another mass slaughter, a second genocide, one carried out by Kagame's army. On the program today, a feature interview with Judy Reaver. We'll also hear a perspective from Kigali, Rwanda, and from an international human rights advocate. But we begin with Judy Reaver. You argue in your book that there was not one genocide in Rwanda, but two. Tell me how. What does that mean? Two genocides. That's not the official history. What I tell in my book is after the Hutu president, Habyarimana, was assassinated, Paul Kagame and his high command and training wing and military intelligence got together and sent out in the field groups of mobile forces. They did this clandestinely, and they started in the north where they were already present and in areas they had already seized, and they quickly proceeded to go down the eastern flank of the country to the south and then back up. April, as soon as the plane crash occurred, they seized territory rapidly, and behind the front, these mobile forces operated. What they did was they called Hutu peasants and Hutu community leaders to meetings. They would lure them, put them on buses. They took these people to mainly a place called Akagera Park, and they shot them and burnt the bodies there. So this was an elaborate scheme that was hard to see because, quite frankly, journalists were not in those areas. So while the genocide was being perpetrated
against the Tutsis, and the numbers range between 500,000 and 1 million Tutsis being killed. You're saying the same genocide was being carried out against the Hutus themselves by the so-called leader of the victims of the genocide. Yes. Leader of the victims that's contentious, or I might disagree with that, but yes, that's what was happening. Certainly Tutsis were targeted systematically in zones that were controlled by Hutu elements, and they were systematically targeted mainly by Hutu militias. So there's no doubt that there was a genocide against Tutsis. The hidden violence, the violence that most people did not realize was happening in those zones that were controlled quite quickly by the Rwandan Patriotic Front and its army. By Kagame's army. Absolutely. And ebigambo si byange, wabula mbadde nga mbabuulira ebintu byatuukawo eruweero obyewuliddeko. Oyo muzungu oyo sirumbuye, oyo muzungu oyo sirumbuye. Lumbuye abadde abasomesa ebyali mu Luweero Triangle, exactly tactics ze baakozesa. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati bw'olya Bagashumba nga basinika ebinnyo, n'olira Omunyawulana nga ali mu Uganda nti ffe tugende tutuddeyo n'ettaka lyaffe tugenda. Bano abantu balina ekintu ekibagoberera nga bawunyako n'omusaayi. Kyovuna baga balina akantu ke bayita resistance n'okutta. They don't fear killing. Bo kintu kyawatambula nakyo mu mutwe, bo basi. Bakugambye areas bano ze baali bawamba baddamu ne batikka abantu mu loole mu basi n'abaze babasaanyawo bonna. Epyala eyakagamba ennyini. Era bagamba nti abatuusi babata tebattangako batuusi. Battanga Abahutu bennyini, abo balina basajja. Kati mukitegere kiki mbagamba nti baasokanga ne bagenda ne bagamba bataasizza abantu. Be balesembu bo bataasizza ne baye ekibinja nga kijja kyera bwezi. The same video kyegamba. Okitegedde mutegeeze. Yensonga lwaki buli ewali Omunyarwanda pure ebigambo birinja kutta. Bebintu byakutta batambula nebisirani bo ekintu kyawe kyakutta. So kyovula mbeera ne bwasa security sura kuba nti nfuna information nyingi mu nenjireka njagadde obazanyira akatambya nga kali reflecting n'ebintu byonna ebyali eruweero. Ne bagamba ekyatumye oli Pilato, mwenna balaba firimu ya Yesu Pilato mwala mulimu gwe yakola. Mutegedde bulungi. Tuvuddewo kyenjagadde bategeeza mutegeere reference gye mbawadde mulyoke mutegeere. Bwe tumala okuvaawo awo mu reference abanaagala akatambi kano nja kukabawa. Bwe nnaaba mmaze okukabawa mujja kuba mutegeera buli kimu kyonna. Alright. Kano njala kasindikira abantu b'e Busoga mwenna. Abantu b'e Busoga naddala abali mu entertainment abakola ku TV and radio, njagala mwegendereze nnyo Ogayi gwe bayita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga. Oba bamuyita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga. Omwami ono kasita omulaba n'ono tobuuza mirimu gyabwe gye bakola. Omulaba bulungi nnyo. So abantu b'e Busoga mwenna abali mu music industry abali mu entertainment n'abalala bonna mutegeere omwami oyo kasita omulaba n'ono omanya ki ekiba kikola ki mission eba eriwo. Mugitegedde bulungi nnyo. Njagadde bategeeza Busoga mutegeere bulungi nnyo omwami oyo n'oyo muvuddeko. Kati okumanya abantu bano babi mwalabeka video oba mwalabaka video president byashalirako kati omugenzi Alexandrius Marinos omwana n'akaaba n'ennyina n'akaaba.
Akatambi kana basajja bakalabanga mu same mu SFC nga they are very happy, including Muhoozi nga ali happy. In fact, guy eyasiiga Marinos obulwadde n'abamu kuwa butwa secretary Muhoozi yabakozizza. Nenga akatambi kengendo bazanyi omwana Marinos ng'obulumi butaafa kali mu bajasi ba SFC naddala group y'Abanyarwanda. They are very happy. Era basajja bakola ebikolobero ku mwana ono Muhoozi yabakozizza n'abagamba they are hero in his revolution. Kyembagamba nti bali balina omusaayi mu ngalo zaabwe gubatambulirako. Akatambi kano mugenda kala mwakalaba naye muwadde temumanyi lwaki nasooka n'ensiriko kazanya nga information gye bampa eyali mu basajja abo yammalako emirembe nemmalako ebyewungula nga they are celebrating okuba nti omwana Marinos yali mbulumi obwo ate namaale bamutta n'afa. Keekano Mama, tujja kuyita mu byonna. Ojja kukola kyetaagisa. Ogenda kubeera bulungi, ogenda kuwona Marinos. Omulimu gwadde gubeera amanyizigo. Basobola okumanejinga in life. Until we create, all you need is family and your family. All the day. So it should be okay. Ekintu ekisobola okubeeko kakati biggest fighter in this case yegwe zaffe tulibayinga kugwewulidde kati gwe commander in this fight for Marinos waffe tumwagala tayina okukomawo oba balabi baffe baagala twabaamu mbeera eno nga tuli broken kisegera baagala kulaba tuli broken abalala bakulaleko bagambe kibivuddeeko olaba kiyinza okutuukako so tulina obachallenging kisegere tulina obachallenging naye ne tubeerawo lwampaka mu bulamu tubulivinga mu lwampaka owulidde mukwano so better strong. It's all right, okay? It's gonna be fine. Don't bother. Kati mutabani wa Sitaani, the drinking general, he was and is still very happy, and those people were involved in torture and rape of Alexander Marinos. They were awarded money and whatever they wanted. So in the SFC, CMY, in ISO, they were celebrating about the death of Alexander Marinos. But this is my message today. Muhoozi, you might think that you are very powerful today, but time will tell. We had a lot of people in Africa, more especially the so-called dictators like late Muammar Gaddafi and others. Even in the Middle East, we had the late Saddam Hussein. He had a lot of power, he had a lot of money, but he's nowhere to be seen. You have kids, you have friends, you have families. They are all over they are all over the world, and the world knows. Time is going to come when nobody is going to forgive you. Because, as you speak right now, you and your father, you think that you won and you took over the country. You have the power of killing, torture, and assassinate whoever you think you like. But time is in the corner coming. You will face the wrath from the Ugandans, and no one is going to forgive you, including your children, your grandchildren, including your father, your sisters. Because as we speak right now, among your sisters, she's a priest. But if I may ask, guys, do you sit and eat knowing that there are some indigenous Ugandans in safe houses on torture chambers who are killed and buried
And it gives a lot of headache and time for their families to look for those people. And they are nowhere to be seen. But you're very happy whenever you are eating, dancing, enjoying, when other people are suffering of the same color, on the same continent. Muhoozi, think twice. You might think that you are very powerful, but you are not. Because you have guns surrounding you and bodyguards. But time will tell, and you will pay heavily in dollars. And time is in corner. Think twice before you torture or kidnapping Ugandans. You are the spearhead of all people in security agencies, including your uncle Salim Sare, you yourself Muhoozi, your uncle Kahanga Mohanga, plus your father Museveni, who orders the assassinate, the killings of which are taking place in Uganda, and the kidnaps. History doesn't lie, whereby when any regime reaches at 4 decades, anything can happen anytime. And we have history, and history is about to happen. But don't at any time ask for forgiveness, because for you failed to forgive the innocent Ugandans who practiced the peaceful mean of transferring power. Your father used guns. He killed millions of Ugandans, mostly Baganda, in Buganda. He went on, he waged a war against the neighboring country, that is Rwanda. Almost 1.5 million Rwandese, they were assassinated or they were killed. But it's not enough for you. You're still going on killing and kidnapping Ugandans. Please stop there. Ugandans, they can. But that's not the way how we pay back. That is my message. I know right now you are happy that you are controlling the country, you have money, you have guns, you have connections. But time is going to reach when you don't see anyone surrounding you. You want open space, and it's time for Ugandans to decide the fate of your family and you. That is it. Njagadde obaka buno mbuteeke mu lulimi olufuutifuuti. Beebuzaabuza tebamanyi Luganda. Ne international community etegeere ebintu bano basajja bakola. Kuba bo bamanyi nti buli kimu baakiwa baakitwala. Naye obudde bugenda tuuka nga tewali muntu agenda basonyiwa. Tujja kuddayo eyo wansi, katusooke tudde mu kitabo wakati. Buno obaka njala bugenderebwa na Uganda mwenna. For kujja no buy information ba community wale bakola video from Monday up to Monday, weekly, monthly, yearly, kana ujigenda kola myaka mukaaga. Siro akumate tunebye kukola tubirina, but mwefudde nnyo abatayagala kumanya. Mukimanyi bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino nti buli muntu ali mu Uganda nga si muna Uganda, most especially the Rwandese origin, abantu abava e Rwanda. Bonna katwotogera buli family ekitone nnyo erimu emmundu emu ku bbiri, ekitone nnyo, they are ready to strike any time. But they forgot that we are the Ugandans, we have nowhere to go. We stay in Uganda. For them, they will be fighting, trying to leave that country. Ekijagadde kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo. Kati tugenze mu information entuufu eriwo olwaleero. Mr. President ngaba nakutegeeza ku Rocksat mu security alert, njagaddeko kukatiriza ekintu kino. Nti mu nteekateeka zonna ze nayogedde mu video eza wiiki ewedde neeno, enteekateeka ezo zonna ziri ku mmeeza, bagenda kweroboza mbweroboza. Naye gye njogedde mu security alert esoose n'eyokubiri. Nabagambye nti bano abasajja bagenda kubba akalulu badde ne moti beewogome batya. Nga bakozesa system eya ghetto structures ne bali mu kutraining essaawa zino, ne boda empitirivu zitandise okutambula ku byalo, eno ye code. Wosanga wa boda yenna nga akutta omuggo, kye tuyita omugobante, tobuuza. That is the code, okujja nga banaagikyusa. Wosangira ba boda nga batuddeko babiri, nga bali muleeya, nga bakutta omuggo, eyo code yaabwe esooka. Ne mind you, baba muno obizi mu nkiwato, baba ne muntu.
kati eno tiimu ze zimu ku z'Abanyarwanda ne tiimu eza ghetto structures zibagenda okukozesa nga tiimu zino zigenda nga ziwamba DRC form ku polling station okwetoola eggwanga lyonna nga bamutolingi wa poliisi n'amagye n'ebibinja by'abatemu kati kino bagenda nga babba DRC forms nga bakuba abantu nga bali ku boda kino NRM bakkiriziganya nakyo naye nga kino ekintu kigenda kuba kikulibwa Christopher Damulira ne musajja we kati gwe bayita Emma Kuteesa gonna bagaluli bibagenda okuba nga bakomandinga ekibinja kino era nga bakikiriziganyizaako ekifandinga bagenda kubakola effujjiri so njagadde mutegeere ebintu ebyo bulungi nnyo kati muwulirize bulungi nnyo bannayuganda buli omu waali Mr. President, abakulembeze ba National Platform mwenna mumpulirize bulungi nnyo bannayuganda ebyange mbyogera kate ng'omusizi agulesi ntegenda kulirako bantu bange ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunana 2025 Kansulenti Diddigire drinking general kwoli ne mu kitaawo Nyando Yosoferiti bahabulota basira mutabani wa Kaleke ensente tuzizede ensanga bisibe na nyine kabuyonje etambula saako kyamani wakakyeko by'okulonda omukulu Simon Byabakama whatever it is kubanga you rigged the previous elections notwala obuyinza bwaffe so I have all the mandates of calling you any other name so the chairman of Electoral Commission Simon Byabakama Simon Byabakama here is your message Mr. President uliza bulungi nnyo kansoke malo basomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo mukimanyi bulungi nnyo nti akalwa akawedde oba kansoke basomesa kino ekitongole kya Uganda Electoral Commission kirina abalonzi bali wakati wa miliyoni bagamba nti bawandisa miliyoni 19 kwabiri awo siwe kiri nti naye abalonzi abalonda ku lunaku lw'okulonda bali wakati wa miliyoni 8 naye nga abantu beewandiisa mu kulonda nga balonzi beewandiisa registered voters kati if they are registered voters njala kubuuza bukyanga tuva mu kalulu kali Electoral Commission yali etadde enteera zayo negamba bagenda kuwandiika balonzi bapya video etandise Electoral Commission bukyanga tuva mu kalulu kali yali etadde yenkala negamba nti buli polling station mu Uganda bagenda kuwandiisa abalonzi abapya ekibuuzo ekisooka buli dakiika buli kasekendi saakayitawo buli dakiika eyitawo buli ssaawa eyitawo buli lunaku oluyitawo buli wiiki eyitawo buli mwezi oguyitawo buli mwaka oguyitawo bannayuganda basukka 5,000 baweza emyaka 18 egy'okulonda are we together yes bwe twava mu kalulu akawedde Electoral Commission yawandiisa abalonzi nti nedda lwaki teyawandiisa abalonzi ekyo ekibuuzo kiteekaawo kati wano wajja ekibuuzo mu kalulu kali akawedde bakozesanga nini numbers okulietinga data w'abalonzi mu Electoral Commission kino kyatuvirako n'okuyombanamu ku bacomrade abaali ensowole mu system yaffe ya NOP abaali basoloza nini numbers ekyo history mumanya balwadde wano the same thing which is taking place right now National Reverse Movement NRM Electoral Commission bali mu kusoloza nini namba okwetoola ensi yonna n'okuwandiisa abantu in the DCIs nti bagenda kubawa national identification ebigi no sibo kiri wuliriza abasajja bano badde bayingiza Abanyarwanda ku buli lunaku ne buli Munyarwanda ayingira mu Uganda n'amalamu ewiiki ku myezi 6 ng'akyuka timing ava kweri message gye bamuwa nti azze kukola ki kuwamba ggwanga agenda kulanga abantu baalimu si babi oyo ng'akyuka kati namba bwe bakyankanira kuba balina okuddamu okunoonya mu kye bagenda okubba akalulu kekalwa bw'oba ng'abantu balina okulonda balina kusooka kwewandiisa Electoral Commission yawandiisa abantu abapya nedda lwaki bakozesa data wannira ate okukola database y'abalonzi bakikola batya mwenna mbadde temumanya akakodyo kano kakola katya
batandika okuwandiika buli ssomero lyonna nga bawandiisa abaana mbagenda bawa nnene namba bagenda bawa national identification naye nga national identification gye bagenda obbawa buli mwana gwe baregisitali bamutuma nnene namba ya taata we neya maama we nnene namba ya taata eri ku baana bazaala omuwendo gwabwe. What do you copy that? Eno video obongo obutono soko ogireke. Batumanga abaana ku masomero baga abaana bagenda baligisa era baligisteringa bangi mu masomero. Naye nga buli mwana gwe baligisteringa ne bagenda muwa national identification. Bamutuma nnini namba ya taata ne ya maama. Kati omwana bamala omuligisteringa already abafunye nnini namba. Do you copy that? Kati mukumuli gestalinga babetaga nini namba ya taata. Nini namba ya taata eno eri linkiti ku baana abalala bazaala. N'abaana bazaala nabo balina national identification card. Kitegeeza nti omwana nali mu ssomero bwe bamuli gestalinga ne bakozesa nini namba ya maama we ne ya taata we. Kitegeeza family ebyo bange erimu abantu abawera 6 abalala. Kitegeeza already Museveni abafunye obulumu 8. Mu system yawe yecha mu gibadde temumanyi. Mu system yawe gibadde bakozanga te kuno kwebalika te sawa zino buli omu atandise okutya kubanga information eri deep. Information eri deep. Kati bwabali gyesalinga omwana ono bamutuma nini namba ya tata ne ya mama kati bana bazadde babiri nini namba zaabwe ziri linked ku bantu abalala nabo bafuna ne bagatta ku bano kati omwana ono omu olaba era ko linked abantu abala 6 abali mu family ninga iyo family ngo musajja ina bana 10-15 bona bali linked ku nini namba echi emu bakwata ezo linked nini numbers ne baziti convert baziteka mu data akola database yabo. Mwene mbatete mukyebuuza nga ko mu Uganda lwaki abaana baligisteringa lwaki batuma nini namba ya tata ne ya mama. That's the trick. Kati kyo mukitegedde bwe tuvaawo njagala soka kubuuza ennaku zino mupayinga nnyo attention to details ku bintu bigenda mu maaso mu parliament ne basoma budget. Wali owuliddeko mu budget mu financial year ey'omwaka guno gwennyini gwe tuli wakati mu tenge tuguvudde namu nga nira bagiteekeramu budget egenda okuligisteringa banna Uganda abroad. Njagala ngambe nti bagibateeramu wano. Nira mu budget gye bagiwa ey'omwaka guno n'ogujja mwawulyamu nti batadde mu budget ya kusoma ya kugenda abroad kuli yestalinga abantu bali obwa nini numbers. Sente bazijjawa. Sente bazijja mu classified expenditure eya Museveni yaleta mu parliament bazijja mu state house. Zibali mu kufundinga abasajja bano n'abakazi abanira bagende bakolere data collection bamu converting into votes zibagenda okukosa mu kubanka llo. Kati gwe muna Uganda ali mu diaspora nga wewandisiza n'ofuna nini namba walonze dda you copy. Kati Museveni agenda kuddira data oli yenna gwe badde bafuna mu masomero gwe badde bafuna ku mobile money gwe badde bafuna mu banka buli kitongole kyonna kibadde kusaba nini namba bagenda kukwata data oli yenna kati bakonvertinge nono gye bagenda mu diaspora na gye bagenda okujja bamukonvertinge bamuteeke mu data system bamufuule abalonzi era bamufuula abalonzi kino bagenda kubanga already bakonvertinga dda results zaabwe ez'okulonda nga bagenda zifulumya nga nobody will come out to complain nti bano tebawangudde. Bagenda kikola batya uliriza bulungi ekyo kiri ku tebo yaabwe. Electoral Commission ekimanyi bulungi n'ennira omulimu gwekola era gukola bulungi nnyo.
bwana amaloko saddato yenna omukonvatinga omuteeka mu kiri kye baagala bamufuula balozi ng'amaze okulonda wattu baagambye bwe bati bagambye by all means we are going to lead this election and we shall control the rest. Bagambye in the last elections we made a mistake whereby Byabakama somehow somewhere was caught offside when he failed to tally up the presidential elections. Nti somehow somewhere Byabakama bamukwata buswaida enamba z'obulezi mulimu okubala era n'awaayo ebyavaayo nga biraga nti Kyagulanyi yabadde w'amaanyi nnyo mu kalulu akawedde naye ng'ate Byabakama ebintu byayina ebituufu biraga Kyagulanyi yawangula ebitundu 75 ku buli 100. Previous elections, the real results, they are there. Clearly show that Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine won the election by 75% of the all votes which were casted by Ugandans in 2021. Naye Byabakama byamutabukako n'alema okubalansinga obululu obwo. Kye yakola mbu ensobi gye yakola bano gye bamunenyeza mbu kwekuddira okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna 35.08 mbu kyabakoba wala. What are they going to do right now? Mbu ensobi gye bakola oli gye yakola byamulema okubalansinga naye ng'ate results entuufu baziina nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ebitundu 75 ku buli 100. Kati mbu n'akola ensobi n'addira Kyagulanyi n'amuwa ebitundu 35 n'obutundutundu 8. Olira Museveni n'amuwa ebitundu 58 n'obutundutundu 38. Kati kye bagenda okukola kye kiruwa. Byabakama yawereddwa ebiragiro nti okumalamu abantu amaanyi n'okulaga nti Museveni is very strong. Nga mbadde mukira mu West Africa kye badde bakola. Mu West Africa badde balina akakodyo nti dictator yenna awangulira waggulu to the extent ne competitor agamba. Ne Kagame yakikola mu kalulu akawedde yawangula 95%. Kati kye baagala okukola kye kiruwa. Mu bagenda kuddira Nyando Yoseferiti bamuwa ebitundu 70% lead nti awangudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi bamuwa ebitundu 15. Kati ebitundu 15 bire bisigaddewo basooke babigabanye mu nkwezengezo zonna ze bagenda okuteeka ku ballot paper. Bw'okwata 70% n'ogattako 15 kiba kikola 10. Kati kitegeeza nti baagala kulaga nti Museveni yawangudde by 70%. Then balyoke bakwate eno 30 bagidivide Kyagulanyi mweko 15 15 lisigaddewo baliteeke mu zino zonna enkwezenge ezigenda okwesimbawo. Kyo kye bagenda okukola. So Mr. Simon Byabakama, I'm here to inform you that today I've exposed your mission and inform your bosses that Lumbuye exposed a mission before. 1. You are preparing to announce Museveni as the winner by giving him 70%. The remaining stat is going to be divided into two, whereby you are going to award Robert Kyagulanyi Ssentamu 15%. The other remaining 15% is going to be awarded to the remaining candidates or to the main contestants. And mostly these are state agents who will come out and praise Museveni or declaring him, and they will come out and say that the election was free and fair. Kati kino kibagenda okukola kwa kiba planninga okola. So buli kimu kino nkibawa muberenga mukimanyi nefe tusigala tuli mu protest vote kubanga kyonna ekiva mu kalulu. The only way okujja Museveni mu buyinza is when we go against their will. Nga tugenze against his will. Watch tugenda against his will. Wetwogerera olwaleero tebaagala kibagamba
we are under a fully military dictatorship. And each and every institution is controlled by SFC. Those SFC officers, some of them they are dressed in uniform, others they dressed as civilians, on civilian clothes. What combines them together is the orders or instructions. But we are under full military dictatorship and we are under military occupation by the Rwandese Tutsis, led by Museveni. So tutamukitegedde bulungi njagadde mbategeeze ekigambo kino. Ffe tetugenda kufariza tisijivudde mu kaluno. Buli ayagala okwekyanga tolinda kubira we Kampala kubira we Mbale. Woli wotandikira ku polling station wennyini wotandikira. Tobuuza be Kampala, tobuuza be Mpigi, tobuuza be Mukono, tobuuza be Mbale, tobuuza be Mbalala wennyini ku polling station wotandikira. Bw'otalwana bakulumba maka ne bakutta. Bw'otataasa nsi yo teri agenda gitaasa kubanga ebijja byo binene. Kati olina kwetaasiza ku polling station wotandikira. Provided nkuwa support n'amaanyi. As you speak right now, kino njagala public ekitegeere. Nti the indigenous serving UPDF officers across all the barracks waliwo ekigenda maaso bali mu kubajjako mundu. They are disarming UPDF serving officers babajjako emundu baziteekamu amale. One, they have already detected nti in case of any protest voting abantu bayimuse UPDF egenda kudda ku bantu babajjako emundu buli barracks. They are fun enough. And we are very lucky. Why? Gobadde okimanyi nti ba indigenous Ugandans abakola mu internal security organization ya ISO abasinga obulyo baba military baba further military training olwokuba ba indigenous ne basindika abakabano abali mu same ya indigenous baba misaala tebabakuza tebatola ku training babeerawo the same operate ku UPDF further training bazitola ko Banyarwanda bibongeze emisolo kyekiri mu police aba police tebayina sente tebayina obasula abaana babe tebasoma tebalya so kiri mu military kiri mu SFC bali bulungi eri abali obulungi ora kiri mu prison kiri mu police kiri n'ebitongole ebiketta omuli ekya ssemwa ine ekya isoba indigenous tebabasasula ate babatwala ku further training batwala bakabano bokka era tebabesiga. So wa police ali eyo ngoyagala okutegeera omanyize byange mbyogera kate ng'omusiza agule siyani saagala oyogere atoge nti gundi yatuwadde information nga teriyo. Onomujjukira mwenna onomujjukira. We have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Omwana we tagenze ku ssomero ali ku mulimu. Mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi. Ayina minisita gundi ne gundi ali ku nyumba ya gundi ne gundi oba akola kino na kino oba ali ku counter akola emirimu gya counter. Zendowoza, I need to be convinced if there are many people who are more patriotic than people in these security services. Sikyogedderwa kuba waliwo kamera naye nze nabeera nabo. Nze nabeera obalaba. They really have concerns, but they are working. Naye omuntu omu nga bw'omugamba ennyanya embi olunyanya lumu osobola okukola ki kubuuza ekisero. Abaganda temugamba tomuli amamba aweeroganya ekika kyonna. So abo nabo mwebali tosobola kubeera ne force y'abantu almost emitwalo 4 nga toyina abo nga tobalina abayingira okutuukiriza ebyabwe bo ng'abantu. Nkakuddiremu oli abaganda befe babonaabona
abakola mu CMI ba indigenous abakola mu ISO ba indigenous tebatola further training tebasasula misala gyabwe ekiri mu police kitokota sikisanikire tebayina misala omusajja 80% kati 20% ebagamba nogo 20% bebo basula bulungi balya bulungi omusala gwe bagufuna ate bali ku mayinja batambudde eggwanga lyonna ebitundu 8 ku buli 100 baganda baffe nkakoddiremu. We have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Omwana we tagenze ku ssomero ali ku mulimu. Mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi. Ayina minisita gundi ne gundi ali ku nyumba ya gundi ne gundi oba akola kino na kino oba ali ku counter akola emirimu gya counter. Nze ndowooza I need to be convinced if there are many people who are more patriotic than people in these security services. All right. Let me deliver this message to all serving officers, both in UPDF, police, prison, and other security agencies. I'm by names of Rumbia Fred, a Ugandan political activist. I'm here to inform you, ladies and gentlemen, as our president, Robert Kyagulanyi Ssentamu, promised to you that any serving officer in each and every department, being it that you are serving in UPDF, you are serving in the police, you are serving in prison, wherever you are, he promised you that he is going to pay you 1 million per month, including allowances, and the money is there. The people whom you got right now, they are fucking rich because they lob your money, they steal taxpayers' money, but you are serving the country in a very painful way, whereby your children, they don't go to school, you don't eat, you sleep badly, but you hold guns. Many Ugandans are suffering right now because they had a hope in you that one time you will join them in this struggle, but you still are asleep. Please, we are the Ugandans and we are the taxpayers' money. We encourage you to join the struggle wherever you are, because the money is there. Ask yourself, where does the taxpayers' money goes? Our taxpayers' money, which is supposed to serve you, is used in Somalia to fight personal wars. That money is taken to South Sudan for personal gains. That money is taken to Congo for personal gains. That money is taken to Rwanda for personal gains. But you are there, sleeping in tents. Ask yourself, will your children be competitive with the children of those people who are serving in SFC and those people in the government? With your children being the same level than those ones whom you are protecting? Imagine the person who leads you in police is not a Ugandan. Imagine all DPCs across the country, they are not Ugandans, these are Rwandese. Imagine the OCs, all of them, they are not Ugandans, they are Rwandese. What happened to you? Please wake up before it's too late. The indigenous serving EPD officers, prison wardens, and other security operatives, wake up. Uganda as a country is very rich in minerals. Ugandans pay taxes, but you are there sleeping than working together to help Ugandans. You know it clear that Museveni is not a Ugandan. It is in public domain, including the entire Wiz family. They are here to occupy our country. That's why you see 60% in Uganda is taken over by Banyarwanda. When you go in the West, where we thought that Banyankore, they are not Banyankore, these are Rwandese. Almost 70% is taken over.
When you go to Bunyoro, the same. When you go to Torres, the same. When you go to Bakonjis, the same. Now here comes the northern part of Uganda, whereby the Somalian guy, whom you think that is a Ugandan, Salim Saleh, he's a guy from Somalia. He had already taken over the northern part of Uganda. Where you come from? Because the big number of serving officers, you are coming from the northern part of Uganda, apart from those who come from eastern side of the country. They have taken each and everything which belongs to you. Now they are dealing with the foreigners, most especially from India, from China, and others from Ukraine. But for you, you are running out of the country, heading to South Sudan. South Sudan as a country has its own problems. But it is Museveni and his family who are controlling South Sudan right now. It's Museveni and his family who are controlling Congo. It's Museveni and his family controlling Somalia, as well in Rwanda. What are you doing in those military barracks? What are you doing with those guns? Join the struggle before it's too late. How dare you think that your children are going to compete with those people from Rwanda? They have money at their disposal. Which money is yours? You get 500,000 per month, which I don't think that is truth. It's a truth. I think it's around either 300 or 400. But they remove pay as you earn, local tax, and as you pay, sijui nini, then isako, you end up with 300,000 Ugandan shillings. You have kids, you have a wife, you have to dress, you have to eat, you have to pay school fees for your children. When did you cope up with life in such a country? So I'm calling upon all the UPDF serving officers, police officers, wake up, join the struggle before it's too late. Uganda is rich. Previously, you had Museveni himself say that we have gold deposit reserves in the eastern part of the country, which is worth 12.7 trillion US dollars. That money is enough to set all Ugandan debts and all Ugandans they gain in that gold. But that gold is within the circle of his family, controlled by himself under their disguise of the company known as Wagagai. Wagagai company has been in service in Uganda for almost 15 years in operation. They're operating under Museveni's control. Even they don't pay taxes. No. Just Museveni launched that company in the disguise, thinking that we will not go to know. But please open your eyes and join the struggle before it's too late. Save Ugandans who are in diaspora. They are tired of being there. They have been funding this struggle almost for, I can say that 40 years. But they have gained nothing. Can you imagine someone left his country to seek for green pasture in USA, Canada, UK, and other European countries? But they are bad over they think right now, because the situation is getting worse every time, every month, every year passes. The situation is getting worse. They are willing to come back in their country, but nothing is at home right now. There is no security. The economy is bad. Kidnapping, torture of killing innocent Ugandans is taking place. Land grabbing, each and everything is taking place in Uganda. But guys, you are there sitting as if you are not serving Ugandans. Museveni time is going, but he's going to leave the country in a poor state. That is my message to all serving officers in each and every security organ. Wake up. Out of the door. Tubadde tukyali katabo kano nga tetunagenda walla wonna tuba tukyali katabo kano mbabuulidde biri ebyokulonda ababoda biki byonna bagenda okukola mbabuulidde electoral commission byegenda okukola bitegedde bulungi nnyo kati munansonyiwamu njagadde okukozesaamu komuli fuutifuuti lwensobola olwa P1B oluzungu lwenjogedde lwa P1B pure si lwa PhD saagala kumanya njogedde lwa P1B naye njagadde ndibaddire mu Luganda. Kampuni gye mwalabye Museveni gye yagambye nti yegenda osima gold wa Uganda gye bayita Wagagai Gold Mine Company. Kampuni eyo ebadde mu Uganda emyaka emirala 15 ebadde ekola naye ng'erina tax exemption nga tebasasula misolo.
nga basema gold wa Uganda nga bamutwala kati kino kiyakoze ekyoga nti agironchinze yalonchinze business ye nenga business eno already yajuwanga ba China na bayindi so siba na Uganda mukitegedde bulungi nnyo kati bwe yalonchinze company eno tabasiru wazanti company yagironchinze jjo ebadde yonge ekola for 15 years mu open operating ekola etwala gold wa Uganda kati zino zobagambye nti tani ziri babagambye nti gold yali mu Eastern ali worth 12.7 trillion US dollars ezo sente zimala bulungi nnyo eggwanga mu myaka 10 soka webuuze baba waye bintu bya Uganda byonna baba ida kuyita mu parliament bayise ko mu parliament wali ochinga business eyo no babo lideko parliament gold yali mu Uganda no bwe bava ku byamafuta baddaluddawa bakyayogera ku byamafuta nedda lwaki kubanga Museveni yagula private company he owned a private company called Uganda which Uganda is run by Museveni genetic Muhozi Rwawogo and Salimu Sale kampuni zonna zemula munnammanve zemula baluddazo zonna za Museveni banne ate zonna teziwa musolo kati kino kanki bagambe kibalume 90% of all foreign so-called companies, they are not foreign companies. Those are companies owned by Museveni's family. And 90% those companies are tax-free companies. They don't pay taxes. Here comes a problem. Companies zezo mulaba zonna simanyi ngojjeko zino zimanyi zino ezamulwana wava munno ne bu company butono tono nezo nazimula ezaba China ezaba Yindi ezaba Somali zonna teziwa musolo zonna zaba n'abantu sitya company zali zikola enguudo omuli abayugo baje twatanga Yugoslavia construction company company ndazo zonna bazigoba Salimu Sale n'aleeta company ezize ezirimu aba China n'abayindi ne company tezisasula musolo zizifuna contract zonna ezikola enguudo mu Uganda tezisasula musolo zonna company zowulira zonna kati eziriwo n'amakolero gonna ga Museveni ne family ye kati company tezisasula musolo lwaki bakwata ettaka ne balibo wa free of charge n'obawa ne capital to operate n'akutirawo mu China oba omuyindi nga executive director muyina nyini company ne bateekawo website ne mugira ku Google nga jeri company ene mali emyaka 10 nga eri tax free bwe bamala okujjamo capital waabwe n'amagoba agamala nga bakugamba company yakyusiza erinnya kye tuyita rebranding mbu company yakyusiza erinnya mu kukyusa erinnya kiba kitega nti Uganda Revenue Authority n'abadde bagimanyi your company it doesn't exist anyway your company yafudde ne esigala the same companies bakyusa management kati kwe kyali wange n'okwata 10,000 eza dolari oba mu dasita gumu ogwa dola bwe bukadde 36 n'ogamba kannombe ettake n'ogamba kannombe Dubai n'ogamba kannombe China nyedendeeta ebintu n'otuuka entebe embwa etamanyi na kusenya mannyo wadde okutereeza akaleega n'ekugamba kino ekintu kyolese wakiguze mmeka tanti esuti nagiguze $100 embwa n'ekugamba ogenda kuleeta $8 negwa zino nga tuwaziguze sirimu naziguze $3 embwa n'ekugamba njagala $2 mwezi mu 5 naye ng'ebintu by'abana abasajja biyita ku kisaawe free of charge ebintu by'abana abasajja biyita ku border free of charge nga tewali kati gwe kyali wange agamba Museveni forever simanyi business Museveni forever mwe musasulira Salimu Sale Muhozi Genetic chovola bazimba kedi on a daily basis bakosa classified expenditure seze bajje mu government bakozesa council bajje magoba agawe agokutunda ebintu ngate mukimanyi naye oli awo tambuza omutwe enange ensu tojja kusobola kumalako kati na kino kanchikuwa kitegero lwaleero so kemalo kukakkana
maze okukakkana. Mpozi nabagamba nti nze bwe nakola analysis ye nabaga nti mwana Sudiri battamutte ye analysis gye nakola good enough ne Sudiri akimanyi kati okusinzira ku kunoonyereza kwange n'embeera bwetambula kasokemba bwe kino ebitundu 7 ku buli 100 abaana b'Abanyarwanda bonna babafulumiza bonna. Ebitundu 7 ku buli 100 abaana b'Abanyarwanda bonna bali mu government babafulumiza. Abasinga obungi babatuttemu Asia countries. Abasinga obungi bakukusiza bali Rwanda. N'abadde basobodde batola ku Europe babatutte. Nkiddamu. Abaana b'Abanyarwanda bonna bali mu government abasinga obungi babatuttemu Asian country babafulumiza. Abalala babatutte Rwanda. Mpozi n'abasobodde okugendako mu nsi z'amagulu meeru batone nnyo. Lwaki? Bamanyi ekijja nina bote bamanyi ekijjwera luddawa kuba kitandika kitya baagala kwekuuma naye Munnayuganda kikuleka luddawa weetegekera ekijja kale kansooke nkugambe waliwo omusajja omu amanya nkyaganoonyeza n'ekifaananyi abadde mukono gwa ddyo eri kisawo ovuga nga mwawulidde guy eyabadde mu PLU America gwe yataddeko sanction n'ekibalwa kibakuntumi yabadde adiringa mu kugula ebyokulwanyisa n'okubiguza abatunda enjaga Makatero mu nsi ziri eza Mexico zaani ezo oyo ye takyasobola kwekyusa dde okudde wantu kati waliwo sali abadde ayina gwe tuyita mukono gwe ogwa ddyo nga ya operatinga business ze ne mafia business zone zigina mu magwanga erya Congo abadde adiringa mu ammunition zi golodi okutambuza sente empya n'enkadde gayo oyo baamuliddewo over abaamulidde bacha ya be baamulidde abo operatingira mu gwanga lya Congo obeyo kodi mugitegedde manyi kintu saagala kyogera nnyo ekyo kuba bali abasajja njyagadde mukitege ekiwandiikawo kya giwandiike waawo yamuliridde mu Congo ono abadde mukono gwa ddyo naye bwe baamuliddeewo omumanyi abasajja abazugagali ffe tukulidde nti katwagala details zonna yaziwaddeyo katende we bale kusoma Fiona Precious tewasoma baba n'abaana basoma bamanyi terms Brigadier Sabata Kazinja Kajjamba bategedde bano kati kyayi yamukutte n'alilivinga information yonna buli kimu kyonna kibakola nikiteeka omusajja oli waggulu okisavuga ku pressure era ali ku pressure nnyo. But that's not the fact. That's not the problem. The problem is bali kati mu mbeera eri mu kutya wadde beegumya twamanyi kiddako ndoza mwawulirako nti balina muzungu gwe bakuttembw abadde abegera America mwamma kati story ngeezo bali baagala kavalinga kiri ekyowaabwe gwe baali balidde Congo gwe baali baagala okavalinga mubakutta ono muzungu adde abegera bali no bali bakavalinga kiri. So kati economically socially bali bubi politically bali bubi nete basobola balagaano beegomya kati kyekiriwa enyumba sitaani eneetera okukwata omuliro to the extent nze nabagamba Uganda ngagga nnyo naye abalina essente zaffe batono nnyo kati bwe banyiga omwana wa Sudiri Paleria baali bamutemako amagulu nga baagala kwezza maali ye mu kwezza emaali ye kati baasooka ne bamukubako omwana kati option ziri bbiri ze balina baagala mukuba physically oba baagala mukuba economically options balina bbiri mukuba physically oba mukuba economically
kati bakulya sente mbu Crane Bank yalwaninga bank yagwamu ensimbi negwamu ne bagigalawo nga zino Crane Bank yaggalibwawo oluvannyuma lwa Chaya okuzuula nti Crane Bank Salimu Museveni family bali bagikoleramu ebintu ebice by'okutambuza sente ezitetegereka okutola ensi yonna. Mujjukira saga nga tukyali mu struggle era mu mambuka g'ensi za America bwe bagamba nti passport za family ezimu ez'abakulembeze mu nsi bakozesa passport za Africa n'ensimbi era mujjukira nti waliwo ennyonyi ya golodi yabula abajjukiramu kyajjukira bulungi nnyo. Mujjukira nti waliwo ensi omukulembeze gobaga nti ennyonyi ya golodi yabulira mu Uganda oba ennyonyi ya Uganda yagenda n'ekima golodi ennyonyi n'ebula. Mujjukira bulungi nnyo. Kati Crane Bank ebiseera yali ekola bizinesi z'abasajja abo. Kati Chaya alebateera details ku meeza ne bagamba nti kino ABC tukimanyi. Either mukwate sente ezo oba muggaleewo ekittavvu ekyo. Bino by'okujja mu bya Bank of Uganda against Crane Bank byakiyaaye. Information eri deep nnyo. Kati ye Sudiri n'akubira bakyaliibe n'abagamba mujje mu sente zammwe ne bazijjamu. N'abaana ababbi ne bajjamu ezaabwe kati ez'Abannayuganda ezaasigalamu ne baziya. So Sinti yalaninga bankrupt yagenda bankrupt no Crane Bank ategena nko bankrupt. Chaya ayabaleetera obuzibu bali batambuza sente ezo. Mukitegera bulungi nnyo. Kati wano wali okula n'okukombeso kyali no baagala muteeka mu system B either destroying physically oba economically. Jukira nti kati ebizimbe byonna bisinga sente ze bizirimu ebizimbe bya Museveni ne family ye. Jukira Sudiri naye mufere ebintu mu yali ayagala bizza mmanya ga mwana we n'aba afudde kizibu nnyo okubijjayo ewe ne bamulya. Kati Speak Resort Munyonyo yekwasaganya business zonna conference biki byonna government zebekola business zonna za government zeberina. Kati baagala kuba Speak Resort Munyonyo giteeka wansi ne business za Sudiri in retaliation baagala muteekawo. So guno omwaka oba obujja oba ddi naye nga nkimanyi naye ali awuddewe buweddeyo bwenanaku ndabanga obudde obuweddeyo ate mumayi bana basajja ngeye boopaletingirayo ngeje boopaletingiramu naye nga bakyabuliddwa backup land gye basobola okuteeka Speak Resort ye Munyonyo endala ekifo kyefaanizakawo Speak Resort Munyonyo ekirala. Kati wano kankusomeko akavuyo konna akali ku ttaka ly'ekaazi lyonna nga mukala akavuyo ako kalimu Salimu Hozi Janet ne Museveni ly'ettaka lye baali baagala okwocupayinga lyonna balitwale bazimbeko ekifo ekyefaananyiza Munyonyo Speak Resort bakolerenkako bizinesi zaabwe ono bamugyewo ne Speak Resort bagisuule wansi. Okitegedde bulungi nnyo yensonga lwakiwula eryettaka lyalimu akavuyo ako nga Museveni ya influencinga bano family ya Ssekabaka Daudi Chwa ataddemu Mayanja gyatokomuko omugambo ataddemu n'aballa bajibaka abascout obataddemu opika nabo bali awo tebategereka buki. Kati mutegedde mubadde ekifaananyi ky'ettaka ly'ekaazi kati mukitegedde kiki ekyali kigendera ekigendera kikyalo tekinnavaawo. Kati mutegeere oyo muyidi n'essaawa yo budde naye nga ki ekiriwo bagezaako kuzza bintu byabwe mpola mpola nga beetegekera. Ne lwabwogo ntegezeddwako nti yategezezza abantu abali mu ina saako ye bakendeeze ku property ze balina to control oba ogezaako kendeeza shortage oba okendeza loss. One, abayita ku mitimbagano ennaku zino kuliko mansion zitundibwa ziri mbuwumbi n'amataka gali mbuwumbi siga nti yaligula talyagala abagenda kendeza kuki closes bakendeza closes kubanga ekibagoba kinene nnyo tebakimanyi. Comrade wange ali eyo nga sinagenda mu maaso njala kugamba ekigambo kimu ebyafa biddingana mu luzungu bagamba history repeats itself. Tewali ligimu yonna yali esusse 4 decades gemyaka 4
Tereri jimu kebere yani yali esuse myaka 4 so mwesibe 2 bwoba do yambala ndawe yemutekako eyo ndala 2 zibere 3 wetulaga si walungi bobe nyini mu system bakiwulira babatega pate after pate babatega bayimbi after bayimbi nete mujja kitegera kati kano ka message njara kasindikira mwenaba artist ba musician mu Uganda. Edrisa Musuza tolifuna copyright nibono jamu empale bulimano butako state ya togenda funa copyright n'abayimbi mu Uganda temusobola funa copyright biro bijje kunze. It is on record kumeza nga batudde abanyarwanda baga nti we want to kill that music industry. They think they are strong enough that they are clever than us. We are going to kill that music industry. So ubera mu jamu session ni musime tugenda basalimu kino mu kijjolwa na kuzoma ziri 24 tebagenda bo corporate ate music industry bagenda jitta kubanga that is their mission. Kenzo ne video jajiraba Kamili ogenda jiraba Ragadi ogenda jiraba n'abagenda jiraba ekintu kino Ragadi akimanyiko tebayisobola kufuna copyright. Museveni bale bagamba these artists or musicians in Uganda they think that they are strong enough than the regime. We are going to destroy the music industry. Nyongera kujugiza tere regime ya dictate suka myaka 10 kati musi ebisaje bitambula bisindika amanye bya DF simanyi PPF mu bikube bukulu osaka ku mukulu kimu kikube ne Museveni na era anonya we out tovula bage kali akantu kakudita zino video mujja zijjayo mpora nga muto zijjayo mbagambe bigambe ebyo mu bijjayo wabula ambategeeza mu music industry musobola kufuna copyright olwokuba bayinza okulwana information eno bayinza obawo ekintu ekyefaananyiriza naye nga si music copyright gye mwayani gye mwagala. To fight my information they can give you something which looks like a copyright but it's not the copyright which we are yearning for. No, because their mission as their family says that they are going to destroy music industry. Ekyo kibagambi mwena ba artist ile video mwe egenda batuka ko mwine boxes zamwe mugende bajagise bajagibawe nkibagambi onulumbuye mission ya Museveni Salimu Sale Janet Muhoozi yakutta music industry lwaki kankweko just a small tip. Buli muyimbi yenna mu Uganda abadde ayimba obadde ova mambuka ova Maserengeta mu Buganda obadde oyimbira ku individual melody ne support okuva mbawagizibwo. Kati abayimbi ba Uganda bonna bayimbira ludda wasiku Serena. Gobadde okimanyi bagamba n'ogwo be mutamanyi tibateeka concert ne zijjuza lugo nga basombye ensombe okulaga public nti nabano basobola mwena mbatte munakitegeera ba musician tabannakitegeera. Wawodde ngole soma meseme tipo simulira ngana ko bakikola kubanga baagala balaga nti even other tribes they have yakabano basobola okuyimba mbatte munakitegeera. Mwenna kati Serena baba funzo baba bajabo baba twala mukafa katono nkubudde mission njibabulidde olwaleero basomba lole ne basi ne batwala ne babateeka erugogo kuyingira kwa bwerero kubalaga nti nabo bayina abantu abayimba nenga teri abamanyi nako mubadde temukitegeera bulungi ngana bayimbi tebakitegeera kati nkibagambye olwaleero. That's how they operate. Babalaga nti mutegeera ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Webos of all ladies in Uganda Kenzo n'omwala mula Museveni Nyamutoro gwababeera naye ekyo bakiyita political marriage bamukwata muteeka mivu namukwata ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera ekyo ekyasudiri nkibasuniddeko mukiwe time n'abalala mbawe time mujja kitegeera. Ekyo mukitegedde ekya Golodi nkibagaye bulungi nnyo.
mukitegedde bulungi malo kitegera katugende gende kirala dakika esigadde mmeka katukoseze ne dakika 2 bw'obanga oli munnankyukakyuka yenna ng'oyagala enkyukakyuka ng'owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu national platform buno obaka njala bbukuweereza ganza aludde mu byobufuzi before nga sindajja ku social media mbadde mu byobufuzi ate mbadde mbimanyi ndi omu ku tiimu eyafuna omukisa ku lunaku lukwago ne Sseggona lwe baatandika ebyobufuzi byabwe sitole ebadde nga nzijja banyumiza akatuuti k'ebyobufuzi lukwago ne Sseggona ke baayimirirako nali OMC ku lunaku olwo twali ku Budonian abatamanyi Budonian baagijja katwala petrol station ya Mandela if I'm not mistaken bagitoba hash Budonian amanyi bwova abachi munakitegeera bwova ku Pride Field akakulegera amakuba 2 bwova ku Pride obakale Budonian yeri wakati obayita yeri mu junction bwova eri ku lubiri ngova ku Eagles Nest eri ekkubo mu junction ya petrol station eri ku mukono guno gwa kono gye bayita obayikyali hazi simanyi bwova mu kisenyi ku kisawo kyenakivo ngova ku kisawo kyenakivo oyambuka bwoti ng'ojja ku Vino ng'oyambuka bwova ku Vino n'oyambuka n'oyita ku Dollar State Council junction gy'osookerako petrol station eri awo era gye bayita hazi kati awo we bayita ku Budonian ba obbi ne ba ogizi ba Budoni bebabeeranga ye platform we basookera nali MC nali ku tiimu eyanoonyeza Elias Lukwago akalulu ng'agenda okufuuka MOP Lukwago buno bwaka ojja bufuna kankujjukize n'abasajja buyinza okuba tokyabamanyi yalinze Lumbuye Fred omugenzi Ssaalongo Sserubiri kati yafa Haji Badru akyali okumbuzaawo mu Kisenyi Sebwato Mathias oba akyali mu Kampala oba akyali ku Bukedde TV bali mukono kuliko Nalongozi kusooka wali awo n'abantu abalala ffe tuoperatingira mu Kampala Central mu Mengo okuleeta mukulu tumanyi gwani twalowooza tuleeta abantu abasomyera bategeera bamanyi byobufuzi wabula ffe tetwamanya nti twali tuleeta misota ebiseera ebyo kati abatamanyi history wa Lukwago wajja asibuka ne gyaba njala bagamba Lukwago si musajja Muganda muzzukulu wa Mirundi amutabani wa Mirundi waba gye basibuka e Masaka but that's not the problem kuba we are all Ugandans but eneeyisa enkola n'ebikolwa byabwe bye twawukana mu ndowooza yaabwe Lukwago tayagalangako nkyukakyuka era abadde operating under Museveni's government in the disguise bw'amala okufuuka MOP mu Kampala Central akubulira ekyakola mu Kampala Central nga MOP wadde okusima toilet ngeri sponsored by Lukwago mu Kampala Central nga Nsereko bw'akikoze teriyo yali MP wa Kampala Central naye nga asula Lubaga wali ewuwe awo tuvuddewo bw'amala najja kubwa mmeeya bw'ajja kubwa mmeeya kyali oyo njagala ababuulire achievement sisatu zakoze mu Kampala teziriiwo wabula mwe kyemutamanya ono guy yalina mission obudde we yajjira mu Kampala mu KCCA oba mu KCC before nga tennafuuka KCCA bakansala bonna abaaliyo baali ba Democratic Party bakansala bonna abaaliyo baali ba Democratic Party Lukwago yakuba bakansala ba Democratic Party bonna n'abayiwa system n'agiyiwa yonna. Here comes the mighty FDC. FDC yatuka ngina almost 70% mu Kampala yaba councillors. Lukwago azwero nako ba councillor ba FDC bonna n'abayuwa. Here comes the National Unity Platform
what is taking place. Read the history. Focus on the future. And master the present. Nkozesezza ebigambo bisatu. Okitegera bulungi kyo? Muganda wange ali eyo. Gwe tolowooza nti Erias Lukwago alwana, simanya ataasa kibuga no. Lukwago ali mu kuba National Unity Platform nga ne president amukubiramu. Nga babadde ajja okuva ku DP akuba FDC kati akuba Nuupu. Njagadde okuwa history. Nkuleeta olwaleero. Now it's Nuupu gy'akuba. Bakansala sigenda bawolereza at the moment. Kubana babayina ebizibu byabwe. Njagadde okusooka okubulya history. Omutegeere bulungi yonna omutegeere. Bw'omala omutegeera. Very soon, oyinza okulira nga Kosase, eyise KCC nga ne speaker bamuyitiddeko Zahara Ruyulika. Ani agenda bayita Segona. Segona yani Segona ye Lukwago. What is their main agenda is to expose obukulembeze bwaki bwa National Platform bwe yalonda. That is their mission. Yonna target ya kubani. Chenjagadde focusinge negandi pay attention to details. Kyonna kyali mu kuba akuba National Platform terumulooza nti alina gwakuba omulala. Akuba pasa agikubira PPF. Yensonga lwaki tebannagaba kaadi ayagala asooka avunze. Yes. Bakansala baffe bali subjected to questions. Bakansala baffe bali subjected to questions. Information yefulumira gye tulina ku minutes ezafuluma. Bakansala baffe tebakkiriza nko kuwaayo mwalo ogwo. Lukwago minutes zafuluma byayogera byonna bifu. Bwe nva ku slave eno buli muntu ntunkirira nkuwa ebintu byonna ebyateesebwako. Zo sente mu nkubo zisobola okuyita. Ekisobola kigaana kuba yenkola. Wabula ye Museveni kyakola kiri bwe kiti. Museveni akuweesa ogwa kkono n'akugisaako ogwa ddyo. Ate bw'amala okukugisaako ogwa kkono n'alagira omuntu omulala okujja okuvunaana. Yo omulimu gwe gwakukyanga abantu mu nkola ye bw'atyo bw'akola. Gy'emirimu gisooka weebuuze. Bw'ogamba nti Museveni yatoye directives omwana bagukoleko bagugyewo. Ne mubalo kikuba ne kivaayo. Ate KCCA etayina buyinza. Listen to me. Lukwago KCCA ejaga tayina buyinza. Neragira ham okuyimiriza okuba omwalo ogwo. Kati who is fooling who? Who is fooling who? Kubanga already gwadamagingiddwa dda. Ekyo kibakoze bakiyita pause of the action. Oyimirizaamu ku kikolwa kyo. Bali abadde bagaa nti yimiriza bamale okwaccess bamale okukola kituyita okusooka okunoonyereza damage gy'okoze. Mwena mwate mukitegedde. Ate kankikunyonyo kitegere. Ekyo bakiyita pause of action. Bakuba ebibaati ne baleeterawo ziweeti ezigunduuza ne zimenya omwala gwonna. Ne bagira bagaa nti KCC esazeewo taddamu kumenya mwala agulekewo. Kati damage gye yakoze ani agenda okuddaabiriza ebintu bye yakoze. Oba just it's a pause of action. They bagenti ate kati buli kimu kyaba kimenya dda agende mu maaso. Kyabateze. Temwakitegedde. Kibabateze ekyo. Already yagumenyeemenye dda. Sitekansegera kuddamu ebuzimbe.
State Council egenda kudda mu eguzimbe. So babazanya kannemu kanabiri kafumba mwanyi katako malanga jakana kwalo ofumbo otya bulijjo kambale bale kumiriweze. Ekitemunda kitegeera. Enkola y'ababbi b'amataka yeno agenda kugamba nze nanyita kuba nze nanyini kyapa takubulya nti agenda kusasula wabula bajjalaga agenda kusasula kuba obusente bugenda okukunyiiza bw'olemerawo nga mugenda mu kkooti bwe mutuuka mu kkooti takulinda kutandika musango ng'aleeta gunduuza nge moto mu nnyumba ajjolawo wayolawo ennyumba ogenda kuwoleza ku ki kyobadde obeesingako property biba giyoddewo mujja kudda mu poliisi nti ate damage of the property liwagiba. That is the system. That's how the system works. Ennyumba agiyoddewo tokyalina kyogenda kugamba oludde kati mukyangala kati omwana baagutemyetemye ne guggwawo ani agenda okuddamu okuzimba. KCC teyayina lukusa maanyi gayimiriza Lukwago butakubimiriza Mahamu butakuba bibate ku ssaawa eyo. Amanyi yagajjewa gamugamba nti tudda mu kutankula mwalo okwo. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Yes, baganda baffe abakulembeze abali mu kanso bakansa n'abala they have answers or they have questions to answer, but the decision maker is Lukwago and the technical committee. Ebipapula byetulina bitulaga nti bakansala baffe tebakwangayo mwana wabula kino kyesijja kyoze ekyange ekyogera kati ng'omuzagula essiyanya akasente kaayita. Nze sibikirira akasente kakola ki kaayita. Tebakulyadde n'ekikumi nti sente zaayita naye ng'okugaba bakansala tebaagaba mwala ogwo tebakugabangako wabula ka akasente kakola ki akasente ko kaayita. Naye nga ani akirimu Lukwago paasa akuba yaki ya PPF ng'abadde akikola n'akuba ebibiina ebirala byonna. Their main target is national platform. So don't be fooled bakulya sente. Technically, bali ne segona balwana national platform politically. Gwayagala okutegeera if they had orders and powers mu intelligence bakunganya kasasiro yenna ne balondamu ekibagasa. Ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda 2024 nafulumya information yeyo. Wayise omwaka mulamba it has happened. Lulibwe na chifu mbate basobola ki investigating. When na chogerera omwaka mulambe mabega tebasobola ki investigate. Mu intelligence bakola bati. Mu intelligence ne bagamba nti enjuba ng'ebuzi. They have to find out lwaki enjuba ebuze. Mu intelligence nebanga nti awayiseewo embwa gwe nga togirabye they have to find out ono abadde ayogera ki. Bwe navaayo ne ŋŋamba nti omwala baakugabanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunana omwaka 2024 baakola ki tebavaayo ekyogerako buli omu yasirika. Okitegedde bulungi kati tebakulya ssente eno mission yonna yakulwana national platform leadership yaayo kyekiriwo. Mbabuulidde buli kimu ekyaliwo history wazzaalwana abantu abo nakati ali mu bbalwana olwaleero. Kati kansooke mbazeeyo ke mabega. Bwe najja nekola security alert ey'okukuba City Festival bakyagiranga. Simanyi wabagiranga. Bwe nakuba Kampala Capital City Authority Festival bakyagiranga ku TV. Luli bagirangira nga bagipira mu bulango then kati bakyagiranga. Yes, eyinza okubeerayo. Mission yalimu inside najikupa n'enjiwa. Ekyo mukitegedde. Kati kamba weeyo ku programs ezimu. Mulokeko musoke mukakaseni mu 7 user. Ebintu byonna byakolebwa ku Chogamu biri luddawa.
ebintu bino byakuba kuchoga biri luddawa watch you PDF you're taking over contract zone ezekole ngudo mu Kampala gendo obuzaba subuzi bwa kiseka akatale ke baba promisinga kali luddawa era bali abayine byapa byawo basi zatizo okutwala abantu okubasabaza mu Kampala basi ziri luddawa ne project yemu ya filali na oba basi babiteeka luddawa na Kivubo Stadium ani yamuwaayo paka yadi ani yamuwaayo akatale ko wino ani yakawaddeyo ladies and gentlemen akatale ko wino bakawaayo da lwaki baka kibaba bazimba substitute ya market je bayita Ovino market mwenna bo wino mbabulira okutwala akatale kamwe bakatwala da balinze bulinzi koja kibaba bazimbira kiri Ovino era ekiri akungo yambuka mbasumali Ovino ne kikona yali substitute ya tikitandise lyo bachali bangi baba zimbira Ovino ngeri Ovino bajeetaaga byonna bibagamba paka yadi abajo chabibani lukwaga bamanyi ne sente zaayitanga Ovino market bajiwayo zomu kitegedde bulungi nnyo tetulwala ku proticizinga oba kwogera bya bufuzi oba kuwayiriza abantu abasajja bano buli kimu kye bakola kyonna kiri well calculated era Lukwago ng'akimanyi nti mukozi wa state akikola akimanyi kulwana ntalo za gavumenti kusuula bavuganya Museveni obitegedde bulungi nnyo n'olwensonga eyo njera bagamba ekigambo kimu wiiki ejja etandika olunaku lw'enkya wayinza okulabikayo omukka omweru ku nsonga z'abakansala n'abakulembeze abalala naye buli muntu njagala oteeka eriisa ejjogi ku social media platform n'abantu abagenda okwogera ebigere bitakwatagana ng'empale za Museveni njagala nabasomesa ekigambo kino bayinza okugaba kaadi mu wiiki ejja z'abakansala bakyama n'olwesifiri naye njagala muwulize ebigambo bino NRM eri silent mugaba card all levels PPF eri silent mugaba cards of all levels FDC as well ADF as well DP as well wabula wiiki ne bagaba card mugenda kulanga naziri party ziri activated lwaki buli jomba gamba manyi abantu ambeebuzabuzanga afukama the fact is Kyagulanyi afuga eggwanga eryo era ye president lwaki ye president bwaba takoze kintu ebiine ebirala tebikikola bwaba tayogedde ku kintu gavumenti ekyogerako lwaki bava ne bakibo kati ebiina byonna bipozinze birinda ono agabe kaadi biryoke active kitegeeza nti ono yafuga eggwanga in the disguise nti Museveni yefude nti yalifuga ne bonna yabafuga era abalina bulungi nnyo kati waliwo enjagala osooka weetegerereza yenna goba makadi bw'otamulya mu FDC ojja mulya mu PPF oba ojja mulya mu ADF naye oyo tobuuza eno abaddeyo ng'ambega nkiddamu wiiki eno yonna etandika enkya bayinza okugaba kaadi z'abakansala buli kimu wabula yenna mugenda balaba ng'ebiina biri activated nga bambega bwe bavuddeyo bazzeeyo ekyo mukirinde mukitegedde bulungi so nabagamba ffe tubaga nti omusajja afuga eggwanga nga muwakana ebiina byonna biri silent bwe birinze ye nga mwe temugaba kaadi ekibiina kya nyammwe oba kyaba kiti ekibiina kya national platform ffe tetukaayana ne NRM mugabadde kaadi aba DP mugabadde kaadi aba FDC mugabadde kaadi aba PPF yinga mulisizayo kaadi wali aba ADF bewakana buli lunaku bayomba buli lunaku beekyusa ebigambo mugabadde yinga muzirisiza please mulina political party zammwe mugende namwe mugabe kaadi zifizaffe tugenda zigabira mukitegedde bulungi tuli mu protestive vote
ate buli gobata wakano jano sinika ebinyo tugenda kuba mpaka kuwulira bubi era tugenda kumanya bulijjo mutubega muwambisa abaana tujja kuba tukitegedde ansa etandika nca tugenda tegera baani abadde bawambisa abaana baani abatubega badde bawayo information wichejja tugenda kitegera kale video wedde buli omu mukama akuwangaze jolira kingirize era njagala bankumira takumira mpeera wabula bwalaba mwononeka mwenna abeetikkerumu nkiddamu mukama wangaza abantu bannayuganda baagala change era obakuume nga bantu balamu bwolaba ononeka bonna batwale nange era bwolaba nnyononeka nange ontwale video wedde mweraba